Ababaka abakyala mu palamenti ya kuno nga bayita mu kibiina kyabwe ekya Uganda Women Parliamentary Association babakanye n'eddimu ery'okulaba nga baleeta etteeka erigendereddwamu okukwata n'okukangavvula abo ababeera beenyigidde mu bikolwa ebikabasanya abakyala omuli okulinyirira eddembe lyabwe okusobya ku baana abatanneetuuka abakyala n'abawala ku mitendera egy'enjawulo. Bakulembeddwamu akulira Uwopa Jova Kamateka sako omubaka ow'abavubuka abawala Annie Adeke Ebajo. Bano bategeezezza nti batunuulidde okulaba nga ebbago lino erya Sexual Offences Bill lireetebwa mu mwezi guno ogwa January okulaba nga likubaganyizibwako ebirowoozo mu palamenti era nga lino basuubira nti erijja okulwanirira omukyala n'omwana ow'obuwala. Parliament to hasten it so that it can be on our statute books and make it easy to prosecute such offences. Finally, because we recognize that many people are not knowledgeable about what consent entails. Abaka bano bategeezezza nti ebikolwa eby'okulinnyirira eddembe ly'abakyala okuyita mu kubakabasanya n'engeri ez'enjawulo bikyase nnyo mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu nga kiva ku mateeka amanafu agatasobola kubaako kye gakola okumalawo emize nga gino. Go back and be humane and recall the role of motherhood and the need to protect our women. Kindly, if you are out there and you have been violated, please get in touch. Not necessarily to take you so that you record a statement to the police, no, but primarily so that you can get psychosocial support. Bano baagala mu nteekateeka eno beegattibweko n'ebibiina by'abakyala ebirala naddala abo abakyala abavuddeyo okulwanira eddembe lya bannaabwe era nga muno baakuwa omwagaanya abakyala abalina obuvumu abasobola okwogera ku mize nga gino nga bano bakubanga n'enkuŋŋaana mu bibuga n'ebifo eby'olukale okusomesa abantu ku bikolwa nga bino n'engeri gye birina okulwanyisibwamu. We are going to take the campaign to the streets to show people who are interested in knowing, in learning that you cannot feel free on someone's body. You must be able to get their consent before you grab their hands when they are in a market. When they are looking for clothes in a market and you're just grabbing any body parts to drag them to your stall. No, that is violation of their space, violation of their person. And so we are going to embark on nationwide campaigns because we feel that the rape culture... okumanya nti abaana baffe tetusaanidde okubasindika mu maduuka mu ssaawa ez'olweggulo. Ekirala kwe kulaba nti ffenna tufaayo nga bannayuganda okulaba nti abaana that we are going to fight for the girl child, that we are going to do whatever it takes to make sure girls are safe and free. And for today, we are very, very happy that people took it upon themselves. Bano basabye ebitongole eby'enjawulo eby'amateeka eby'obwannakyewa n'abantu ssekinnoomu okusobola okuvaayo byegatte kaweefube ono olwo nno mu Uganda ebikolwa nga bino ebikabasanya abakyala bibe nga bisobola okufuulibwa olupfumo. Nixon Bale yasasa amawulire gano ku lwa Channel 44.